Musigansimbi Enrica Pinet owa kampuni ya Vichy Coffee Company Limited esazibwemu kubanga yali emenya amateeka g'eggwanga lino. Alipoota eno yaliseewo engeri y'okusika omugwa wakati wa Palamenti n'essigefuzi nga kyategeerekese nti baminisita alipoota eno babadde bagiwenja buli nsonda okugifuna wabula nti ssentebe w'akakiiko ka Palamenti ak'ebyobusuubuzi mwine empaka nga yagikukulira. Omubaka wa Busujju County David Luchamuzi Kalwanga era ng'ono mukiise ku kakiiko kano akakasizza nga bwe bafunye okuyitibwa olunaku olw'enkya okugenda ow'omukulembeze w'eggwanga bamusisinkane basobole okwogera ku nsonga za alipoota eno. Kyokka ono agamba abadde akyalina okwebuuza kwakulira oludda oluwabula gavumenti obanga ddala kyetaagisa kubanga alipoota baali baagimala dda. Nga komiti okusinza ku biriwondi yayitiddwa ne chairman waffe tugenda kumwebuuzaako oba ddala kyetaagisa. So nga ngenda okulaba rope leader of opposition antwala naye ate nyina nakulembera akakiiko. So tulina n'okwebuuza chairperson kiki kye tugenda okukola. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Palamenti Mathias Mpuuga asinzire mu Palamenti n'abuuza omumyuka wa Speaker Thomas Taibwa atangaze ku nsisinkano eno obanga abakulembeze ba Palamenti bagimanyiiko. Era Mpuuga yeebuuziza kyatandika ddi omukulembeze w'eggwanga okutunula mu alipoota z'obukiiko bwa Palamenti nga tezinnaba kwanjula mu Palamenti mu butongole. Okuwabula Palamenti kyabulabe nnyo okutambuza emirimu bwe tutyo okukola alipoota ate ne zitwalibwa okusomebwa ewantu ewalala etali Palamenti. Entandikwa y'okukkakkanya ekitiibwa kya Palamenti n'entambuza y'emirimu eneeba etandise. Naye nga Sipiika bw'agambye nti waliwo olugendo olutongole njala kulowooza nti abanaagendayo bajja kugendayo ku lwabwe era bye banaateesa bijja kuba byabwe ng'abantu. Omubaka wa Bugabula South Henry Morris Kibalya asabye mumyuka wa Speaker Thomas Taibwa alagira alipoota eno eweebwe ababaka bagisome nga tebannaba kusisinkana mwami Museveni kubanga ebiyinza okuva mu nsisinkano eno biyinza okukyusa alipoota. Ye Francis Mwijikyo omubaka wa Buheju era nga naye mukiise ku kakiiko kano agambye nti ensisinkano eno egendereddwamu kutiisatiisa ababaka abaakola alipoota eno bakyuke kyagambye nti tebagenda kukikkiriza. Because we would have met the president while we were investigating. We are through his investigations. We have written a report, edited it, signed it, handed it over to Parliament, to the clerk, to the speaker, and we have copies of signed reports. And therefore, we cannot change this report. So meeting the president wouldn't add any value. Kinajjukirwa nti omukyala ayogerwako nannyini kampuni Enrica Pinet azze asongwamu ennwe nga bw'alina amaanyi ag'enjawulo era okusinziira ku bibadde biyitiŋŋana kino kye kibadde kikandaaliriza Palamenti okukubaganya ebirowoozo ku alipoota eno eyagala okusazaamu endagaano eno. Hasif Sekiwunga ne Yuda Musisi, BBSKATI Ageesigika. Ensonga eza Palamenti